Libye Kasese nate mu ngeri ya tontabaala Serukutabaala abakubyewo olukomera oba ensalosalo ezawule kkumiro ly'ebisolo wamu ate n'abantu abadde bawangira mu bitundu by'e Kahendero. Bano bagamba nti wabaddewo okwemulugunya naddala ku nsolo ezibadde ziva mu Queen Elizabeth era nga Lubwama David abamu ku batuuze ku kitundu ekyo bagamba nti nekikoleddwa kigendereddwamu okubanyigiriza naddala mu nteekateeka z'okulaba nate nga babasengula we babadde bali. Ensalosalo ezikubiddwa e Kahendero mu ggombolola ey'e Muhokia Kasese District okwawula abatuuze ku ttaka ly'ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park ate zibatabudde. Bagamba zigenze okuggusibwa nga zibayingiridde nnyo ekibalese nga banakuwadde n'okuvumirira aba ministry y'ebyettaka n'amayumba obutaba na bwenkanya. Abavubi mu Kahendero baludde nga tebakkaanya na baddukanya kkuumiro nga babasaba bakuba empenda balabe we bayita nga bagamba nti ebiri ku bulambe byawukanye n'ebipimiddwa. Boundary of 2003, and they have come up with a map which we have around here. We have seen that the maps are similar, but the coordinates they are using is of 2003, which we complained about. Naye lwe bazze ne bajja n'ebiwandiiko nga bya mirundi ebiri. Maapu gye bazze nayo eraga ya mwaka 1952. Ate demarcations ze bali mu kusimba tebaagala bateekawo demarcations ensalosalo eziraga abantu we bakoma ne paaka gyekoma. Bo bakulaze bayingira mu ttaka eryaffe mu miti ezaffe zimazeewo emyaka n'emyaka bakolaga nti pire yaabwe okola ki weetandikira. Bawera nti bagenda kuleeta omupunto waabwe kuba abaleeteddwa tebabakkiririzaamu okusinziira ku Kitumba Statius. Omitted what we have started because of what they are doing is a force. The UA says that this is the place and the DPC is commanding till here. Which we have not agreed with. Lutaya Viane omupunto omukugu aleeteddwa ministry y'ebyettaka n'amayumba agamba bakoze kibakoze okumalawo enkaayana. Ekisooka ekigenda okuva mu bino bye tugenda okukola y'ensalo eya Kahendero erabika gy'olaga nti yiyo. Ekivaamu ekyokubiri ya lipoota eri empanvu kwegamba ejjayo byonna. Lubwama David okuva mu Uganda Wildlife Authority agamba nti ekikoleddwa tebaagadde kunyigiriza batuuze naye okumalawo enjawukana ezirudde Kahendero. Tunamaliriza tetugenda kumenya nyumba ya muntu, tetugenda kugoba wabula tujja kukwatagana n'abatuuze n'abakulembeze b'abatuuze mu kitundu kino tulabe ki ekiddirira. Ssentebe wa RC y'okutaana Kasese Muhindi Erifazi akkaanyiza n'abatuuze abagamba nti baagala okuleeta omupunto owaabwe n'abasaba okusigala nga bakkakkamu. They should only just leave it until when the local people can also initiate their own local survey by qualified surveyors. These qualified surveyors will now have their report and we shall compare it with the report from the surveyors from the Ministry of Lands. And thereafter, as government, we shall see how we can harmonize the two. But at the end of it all, I know government, NRM government loves her people. NRM government is the government of the people. We shall come up to a mutual understanding. Byetumusime Gerard, Soroti TV.